kukulaakulanye. So ebyange mbagaliza birungi byerere, mbagaliza Christmas ennungi, mbagaliza omwaka omulungi. Mr. President. Yes. Wabadde wakutale minisita ne tumulaba naye bimukwatidde Musebo. Minisita naye ali wano kuno omukolo gwaguddewo bugwi. Minisita wa genda ali wano kuba bano bavubuka abadde tebafoolinga mu minisita ya genda. So naye ali wano naye yatugambye nti ali wamu naffe era tugenda kukolera wamu kuba yatulayiza. So ensala ku kizigo kweri era minisita agambye olwaleero nti yamaze ebyabayimbi kati agenda kudda kwera bapromota okulaba tebapromota bafunamu sente kakulane mukugambire tuli wize ndi mumwa oyabona bagenda kubawa sente bajja kubawa sente zammwe kale sebo tweyanzege kale katugende mu maaso kale 497 Kampala, Uganda. 25th November 2023. Mr. Baram Barugahara, President, National Federation of Entertainment Promoters Limited, Kampala. TEL 077-800-800. Invitation to the concert on tax compliance among entertainment promoter and art sector. I have seen your letter of the 15th of November 2023 inviting me to a concert of entertainers at Koro Independence Grounds on a date that is convenient to me. By copy of this letter, I direct the principal private secretary to both secure for you the permission to use Kororo and also fix a date for your performance where I could attend. Museveni, President. Copy 2, Principal Private Secretary to the President. Thank you. Sebone yanziza. Konti biribe twayisizaako eby'obuwumbi asatu process yayiseemu. Naye this time esente zino siza kivandulo. This man is not for the file. Bwe twali tukola leta file tutwale. Sente zino batusabye tulina okukola kye bayita Sacco baziwummuzeewo kati olwokuba ffe twemanyi tuzeegabire mu mbeera yagenda okole ozze. So yensonga lwaki mulaba nti twabayise emisinde tubayitiremu olugero olwo nga bwe luli then tubawe ne way forward nga ffenna tuli wamu kye tutuuseko mukimanyi nammwe abali eyo nga muli part of this tusobole okutambula bulungi. Mu kaseera kano ssebo mukama wange ndowooza ngezezaako okulambulula olugendo nsaba nzike wansi naye nga bwenzikirira wansi kubanga twogera ku kya sente esente ze baatuwadde nze kennyini omusajja wali omusajja nga oli mangaaluwa oyo yali mukasondo omusajja omulema oyo ye yali amanyi tuzeeyo mbiri ebya fayiro nagamba minisita kati nze ezange bazitwale kati ne bamugamba nedda esente zino sizakutwala mu kisawo sente zazina alayini gye tugendamu era omukulu oyo nsaba okugaa nti minisita yamugulidde akagaali akapya ak'amasannyalaze kwagenda okubanga yeewujjira naddala ng'atuusaawo. So mu mbeera eyo ne batugamba tufune abakulu bano bamutuweereza atuyiseemu mu process etegeeza Sacco. Kati ffe owekitiibwa nga ogenda okujja ebyaffe bya misinde taala nnyo otuluyise saba otubuulire layini gye tulina okukola ebyaffe tuli bagezi nnyo okusukka ku balala tetuba tumanyi kyetwagala emisinde tuyiseemu mangu then abakulu banatuukira president ne minisita bali kukolwa wali omukolo ogenda mu maaso ne bakomisiona abamu naye tukanyiza nti ffe tugira tugenda kivala kwenda tulwawo okutandika tuli ku ssimu nabo bwebagira tugenda bagamba wano twalidde batuuse tumalirize ebiddako. So nsaba omukulu ono gwe batukwasizza facilitator avunaanyizibwa ku ngeri gye tusobola okutambuzaamu essente zino okuva we ziri okujja we zijja n'okututuukako atuyise mu lugendo tusobole okuba n'ebibuuzo bye tumubuuza tugende mu maaso. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Bana tuweko kubalunywa ku bugalo bannange. Yanziza nnyo abakulembeze ba federation y'omusanso okwalaba bamemba amannya ne yanjulidde Olakira Moses
nkola n'ebitongole bingi naye kyeminamu interest kyekya Ministry of Trade, Industry and Cooperatives etwala obudasi mu Uganda. Nkola mu Uganda Central Cooperative Financial Services nga tukimaniki. Mukulu balumya kansembyo nti ate byaffe bya misinde. Alenze benzi okusomesa si byaki? Si bya misinde. Ekyo kinkanzeemu katono. Naye ekindese ki? Nga abakulu boogedde ku ssente za biliyoni za meka asatu. Ekibuuzo ekiriwo nti zinaagabanyizibwa zitya? Ate nga balumya agambye bya misinde, kati twagala kujjayo misinde tuteeke muki mu layini entuufu. Ntegeezeddwako nti mwina Sacco 2. Eziri 2. Association bangambye emu registered nti balina certificate of ministry. Ndowooza ajja kutandikirawo. Bw'ogamba nti oli Sacco olwokuba ng'olina gundi certificate of muki mu Ministry of Trade, Industry and Cooperative. Kitwogerako olina registered muki mateeka. Sacco bandi wandisa Ministry of Trade nefuna certificate esooka eba ya probation. Bw'oba okola bulungi emyaka ebiri gigwako ne bakuwa permanent ki certificate. Tegeddwako ziri 2. Ekitegezeemu ekyala association kubanga bwenjaga osooka okutegeera ddala obulungi. Neyanza nnyo. Njogera ku lwa NPA era njogera ku lwa Nebucop Society Limited. Singa okubanyigiriza weewaawo kati ngowa compliance waliwo ensonga gyendowooza etera bapromota banaffe okudduka emisinde. Ensonga eno ya kigambo kya misolo simanyi kusirawo wa URA. Ekigambo katono nnyo bapromota bannange nga wa compliance wetunava wano nina kyendi mu kutandikawo. Okay, nina campaign era njaba noina mutu w'emikono nga federation twagala okusaba URA ne parliament etuyambe guno omusolo gwe bagamba nti gwe bagenda okusasulanga ku buli mutwe gwa muntu ayingidde. Twagala guveeyo kubanga kikyabalemerera okukola ki okuteeka mu nkola. Waliwo kyebayita non-tax revenue. Mukiwulira non-tax revenue ffe gye twagala kati ate okusaba URA etuteerewo. Munfuna bulungi. For example, omanyi nga bw'owulira nti osasula non-tax revenue kinga wula ssente zasulwa ku passport oba driving permit bwebityo. So either tumanye nti oba ekivulu kyo bakuteereddewo nti ogenda kusula passport ya $10,000 okole ekivulu kyo kibeere mirembe. Munfuna bulungi. Then namaliriza ensonga eno egenda mu bakulu ba poliisi ab'ekitiibwa. Mabegako awo twafunamu obuzibu ku butya omusolo ogusabibwa bapromota ku poliisi enaggulu era nayo it is part of this non-tax revenue tegulungamiziddwa bulungi. Kukasoyingira akasenge k'abali abasalawo wadde mukugamba sasula $2,000,000 sasula $1,000,000 sasula $5,000 okusinziira yenga bw'omulabikidde. Nze nagendayo twalina ekivulu mu kitundu kyekimu wiikendi y'emu ng'oli alina Saturday na Sunday oli wamusaba $3,000 nze bansaba $2,000,000. Kakati bannaffe abamu balina embeera nga tasobola kwerwana. So mbadde nsaba ensonga yenyini mugitandikireko ng'abapoliisi lwaki mugenda okwogerako era twasisinkana direct operations ne deputy IGP nga nawe kikyava bubbiza omutwe kubanga waliwo complaints nyingi. Waliwo era n'ab'essomero ery'omukulu Subiru nga nabo baali beemulugunya. Njagala abasirikale 5 ate mu amateeka ge mwatusomesa bwe twali eri ku UNBS buli musirikale omusasula $2,000 sigeza lwafulege $2,000 ate abasirikale 10 bungambye ate oyagala $2,000,000 kijja kiti. So twagala tubeere compliant gye muli kubanga avumu tebajja kusobola kubyogerako. For now nze Nobert Twizire. Okay, neyanziza mukulu Nobert. Mukulu oyo ku lukiiko lwaffe lwa federation yewa compliance sebo olw'okuba otuuse leeti ensonga yo twagyogedde ya URA era abakulu tubabulira engagement zetwagenda ku memorandum gyetwasanize ne URA nangeri kye tugenda okukaanya nabo bangi kati gabola booteekayo akalango buli omu n'akeekolera mu kyakola kye kati aliyeni talinganga bw'ogamba nti bino ebivuba ebya buli